The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamwanyiga mawu. Ebyo ndabena birindira n'okudda Political Dice ku The Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkwaniriza amacha amalungi lunaku luba lwa kutaano tuba tugobye bumale ne programu yaffe oba enteekateeka yaffe emanyikiddwa nga The Mighty Drive. Naye ekyenjawulo nti olunaku olwokutaano tuba tunuulidde empagi 5 ezikola omuntu naddala ffe wano mu Buganda, mu Busoga ne mu Bunyoro n'ebitundu ebirala, naye tusinga kutunuulira wano mu Buganda, Busoga ne Bunyoro. Empagi ziba 5 ezikola omuntu yenna oba oli mu kitundu ki oba kitundu ki, ziba 5. Kuliko obuwangwa, kuliko olulimi, empisa, obulombolombo n'ennono. Obulazeewa zezo empagi 5. Nze mukose Arnold Anthony okubanga nkwanjulira kwoteeka n'okuteekerateekera olunaku lwaleero, era nga kyasanyu nti bajjajjaffe bakkiriza omulongo Kigongo Bazannya Nengo aveeyoko mu lutabaalo gy'ali awuweko ku lw'ekigere tumuwulizeeko nate era abeeko n'obubaka bwasonseka kwoteeka n'okutuyigiriza oba oliawo naffe okusoma okumusomerako nga naye bwatusomerako okusinziira buli muntu woba oyimiridde kubanga okuyiga tekukoma. Mzee Ssebutinde waali nnyo okubanga tutambuza enteekateeka ya leero. Ekyenjawulo Timumbejja Bikobere Farida yeetaga sala zammwe teyeewulira bulungi naye nga tumusabira atereere. So wenna alina akasimu ke asobola okumukubirako, asobola mweze kubaka omusaasireko naye nga mugonvugonvu, naye nga ekitata muyima tekimumalaako nteeze. Tujja mufuna akasala konna nga
asobodde okubanga oba oli awo akubye ku matu. So talinafe olunaku lwa leero si lwakuba nti yagalidde naye olw'okuba nti mukosefukosefu mu mbeera emu oba endala. So tubeebaza mwenna gye muli era gye musinzidde. Ensonga nnyingi ze tujja okubanga tuwogerako olunaku olwa leero naye Mulangira Kibinge yava wano nga ngambye nti sigendanga oba sitandikanga nteekateeka yonna nga sibalamusizzaako. So nkyagondera ekiragiro kuba omulangira tasaba alagira. So nkyagondera ekiragiro eky'omulangira Nakibinge Kekimbugwe omulwanyamuli era munzikirize namuseeko abe waffe Busoga nti koddeyo bakagwa mwena abakateza amaiso n'ebiweito era gye muli. Nze mukose Arnold Anton okuba nga mbatuusaako enteekoteeko ya leero. Ebintu kamaala ebigire maiso muyiranga nairala mu mbeera ey'ennono aye nga n'ebyobufuzi kamaala aye nga wano tusinga kulingirira ensonga eyo ensonga eitaano edikola omuntu. So mungamye nga mbala muyisaako ntumu migakiira ndire eno e Buganda kuba enenteekoteeko tusinga gitambuliza mu lulimi Luganda oba oliawo n'olusoga omukuzi mulala ebiri awo tutyo twasulamu akantu kala bubiri okusobola okulibona nti tambuza embeera oti neeno aye nga mungamye Mzee Ssebutinde atulamuseeko. Mzee tukwaniriza ewiiki ebeera mpanvu era kyasanyo kubanga tuzzeemu tuddamu ne tusinkana ndaba okuye Bahamas. Sanyuse nnyo okubasinkana. Waaw. Mukama yeebazibwe. Amiina. Tubadde tusinga okwetaaga ndowooza mugenze mukola ki? Tukiraba. Bigenze bidda. Season ziteredde. Omanyi bagamba olugenda enjala. Terudda. Edda Naziku nedda mu nyumba y'Abaganda. Y'abakulu mpagi temwabanga kkubo. Kuba baga nnyini muno mwali tamanyi kulwana nganda ti abaana bano mwebaze mwe mwabooba naye okusinziira bwe ndaba ebintu bwe bitambula ndaba nga nina kitwongera kati okulengera waawo tukyalinamu obuzibe bw'amaaso ate era tulina okwawula ebiti ti mulimu abalangira ate abalina okulabira abakopi ensonga zitambula zitya naye nga ntandise okulaba nga ndaba nti tukugamba simukyalingo mwandibaamuki engabi okusinziira bwengenda nensula obwongo ngafe abanoonya soft landing butunulira ekyagudde mu America panga ako ke kabadde akasolya era bino byonna kati ebirwanaganya mwanyi biki kabadde ku protocol bibadde ku protocol okusinziira bwe tuze nga tubikola ki tubiraba tubitunuulira naye bw'olaba nga akasolya ako katandise okuba nti kabikuka ate nga mulimu n'obwannannyini obwa deep state deep state ebadde nyawo mu Middle East nga bwe balina upper hand naye kati bwogenda okutunuulira gundi yagenze n'abeera nga overpoweringzeemu bamagulu nyondo enkonyo gakubaza amaanyi Irani bazorostirian bamazda ndowooza kati gwe ensonga oba ozitegeera kituufu kati wandibanga waliwo ekintu ekikola ki ekikyukakyuka abantu banaafunira obuki obuweerero ekyo kyensingira ddala okwebaza Mukama kale tukontinuinge n'ekirala nga omuzeeyi babalamusizzaako muzeeyi Mulangira Kibinge Kekimbugwe yabatumiddeko yakutumiddeko n'atumirako jjaja waffe mukulu Bazannya Nengo yabadde amunoonya naye nga mukulu Bazannya Nengo ali mu lutabaalo connection nga nfu so naye nga yamuweereza obubaka ekyenjawulo nti namukubiddeko awo nga twogera wali ensonga y'emmwanyi waliwo omulabi waffe amaze ebbanga atugoberera mukulu Ssenfuka yanzijukizza ensonga y'emmwanyi
n'angamba ojjukira nti Omulangira Nakibinge Kekimbugwe wamubuuza nti Katikkiro Mayiga talina byakoledde Buganda, n'akubuuza nti gwe bimbalire, nemubalira simanyi nze nemubalira nti ebyenjigiriza abitumbudde, ebyobujjanjabi katuba n'emisinde nga giba ne koozi, scholarship ne bursaries abaana bazifunye, emmanyi terimba agitaddemu amaanyi. Kati nanzijukiriza n'angamba ojjukira nga Mulangira Nakibinge yakugamba nti emmanyi terimba project ya Mwami Museveni ne Buganda n'omuwakanya, n'akugamba nti singa banamala okulima emmwanyi ezo nezitandika okukungulwa okufuna kasente, bajja kuleeta amateeka ate agalaba nti babanyonyonta mubenga bulogoyi nga mubalimira naye nga bazifunamu, n'omuwakanya ebiseera ebyo ko ye mukubira omwetondere. So kati okumukubira namukubidde ku nsonga eyo ey'okuba nti bwe yakinzikiriza nenzukira nga waliwo okuwakanya kw'amaanyi nnyo mu mbeera eyo, nga nze ndaga Mulangira nti olw'olumu musiimekoko omuntu atakaba akoze. Mulangira n'angamba tesobola kusiima nga bino balimu olwaleero olwedde project. Naye nabadde ndi awo nga President Museveni asisinkanye akabondo ka Buganda aka NRM mu Buganda ng'agamba nti ebyo byonna Buganda byebadde kola ku mmwanyi ffe twabagamba. Nakijuliza Mulangira kyeryaŋŋambye, so mbadde nkaleetamu okulaga nti Mulangira Nakibinge agobera ensonga zino kwaya twali twogera, n'angamba nesho ngirabye, esho yammwe ngirabye nga mugera ku mmwanyi, naye kale munzikirize nsooke mpite jjajja waffe Omulongo Kigongo Bazannya Nengo atulamuseeko then tandikirawo. Omulongo Kigongo tukwaniriza kulikayo mu lutabaalo, weyabale kubanga okyatutabalira nawe tubadde nga tukusubwa, naye kirungi bajjajja bakkiriza tuddamu tusinkana tulamuseeko tandikiraawo. Weewaawo nagutyo nange nsiimye era nsanyukira wamu nammwe abazze mukyatugoberera nga mutulinnyira mu buufu obw'enjawulo okubanga mubakiza ebyo byonna byonna Ddunda Akawamigero Namugereka, oyo mutenza ggulu era oyo omukuŋŋaanya w'emyoyo emiyooyoofu omulungi atutambira n'atutuusa ku ttendo ne tuba nga naffe tukuba ekirozo ku mbeera y'ensi n'emirembe gyayo nga bw'etambula. Nagutyo sijja kugaananga kumukubira ttendo kubanga agulumidde ekitiibwa kye era kyamusukkuluma eri ffe. Nagutyo aweebwenga ekitiibwa mu mawanga gonna ate tumusinzenga mu nnimi zaffe ne mu buwangwa bwaffe wamu n'empisa zaffe ate n'ennono nga tutendereza erinnya lye n'amaanyi ge. Banga ddene tubulanye naye mu bw'omwoyo mbadde wamu nammwe era nange mbadde mabega ga ntimbe ng'ebitambula mbiraba, ebigenda mu maaso mbiwulira, oba oliawo ne tugezaako n'okukyusaamu ebitonotono bye tusobola okutuusaako amaanyi gaffe agagatuweebwa oyo Namugereka. Nja kusooka okwebaza Abaganda mwenna n'Abanyolo, mwenna n'abaana ba Busoga, n'abakulembeze ab'ennono n'obuwangwa abatasudde ennyingo eyo ne mulaba nga mu buli mbeera erina okutambula n'etuuka ku ekyo kye tukungiriza ne tugamba amakula, newankubadde abamu balina ekigambo kye bakozesa kitampoomera. Kojjange kyatera okwogera kyesaagala na kuyisa mu kamwa, naye ffe tukituukiriza Katikkiro kyatera okwogera. Katugimuse Obuganda, tugimuse Obunyolo, tugimuse Obusoga, kubanga ffe mu nsozi ezituddemu obuyinza obwo bwonna bwonna, oba oli mu byabufuzi, oba oli mu byanfuna, oba oli mu bya ddiini, oba oli mu mbeera z'ekikula ky'abantu, amawanga agasatu ge gafuga ebintu ebyo era ge gayina obuyinza obwatuweebwa mu bwannamugereka n'abitugerekera nti era gaagabana obuyinza n'ekitiibwa okubanga buli kitundu kirina amaanyi gaakyo
ate okubanga gakolanga kalabalaba eri amawanga amalala okubanga tuteekawo omwenkanonkano gwa minzaani obuteekubirira mu maanyi g'ebyennono, mu maanyi g'ebyenzikiriza, mu maanyi g'ebyenfuna ne mu maanyi g'ebyembeera z'abantu. Kale nawe gutyo nyongera okubeebaza mwenna abazze batugoberera nkiwa era mukyatugoberera era nsaba mweyongere okusubscribinga, nsaba mweyongere okubanga mugabana amagezi gano n'okumanya kubanga kye kituleetera okutegeera ate ne kituleetera okufuna obwo bwe tuyita Obuganda kubanga nze menya wamu tazisobola naye mmenyekamu ayanguwa. Nasamira abalukandudde anti Lubale yannema okukola ki okumala gwogo nange nasanyukiranga etudde ku mmeeza naliiranga bwagguloggulo oyo alinjagala yalingoberera tikano kabira kange ali katema yanimendegera kale nange nkumbi ngitemye evundike ndibakiza omuyini ngukutte bukokko n'enkoko njibakanye mumwa kantambulire ku mugugu nga nkumbi anti nja kwesiima nasula awamu alukola atya alusiima sijja kulya kukuta kubanga gwe mugayalo gwe naakaaba naye ate n'olwenjala lukaabya mbalamusizzaako mwenna abalungi. Kale weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege jjajja waffe omulongo Kigongo Bazannya Nengo libadde bbanga ggwanvu naye kyassanyu nti oba oli awo bajjajja bakukkiriza ne tuddamu ne tusisinkana. Mulongo otabadde ensonga zibadde nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga naye nga tunagenda ku nsonga ezo Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi twamulabyeko tobaddeewo naye twamwogerako wano ng'embeera ekyusekyuseemu nga bajjajja balinga abamuddiza ku kisa asobole okubanga atereeza kubanga Mulangira Nakibinge tugamba nti basobola okumuddiza ekisa naye nga tabakimuddiza nti asigale ku Namulondo naye amuddiza ekisa atereeze byabadde ayonoonye okusobola okulaba wa politics gye bayigambye nti transit okukwasa abantu abatuufu so nti bw'aba takikoze oba oli awo basobola okumuzaayo ate ne baddamu Sserunywa n'addamu okumunywa nga bwe yali amunywa so tulowooze nti kuno kwe byebimu ku bigambo byebimu kubekakasa ebigambo Mulangira Nakibinge byatugamba nti asobola okuddizibwa ekisa naye ng'ekisa kyaddizibwa si kyakuba nti adda ku Namulondo kuba yatugamba nti ne bw'anaaba addiziddewo ekisa tagenda kuddamu kuba mu ofiisi y'Obwakabaka nga bwe yagibeeramu nti buli wiiki gyali era tulaba nti newankubadde kale embeera ye yazzeemu naye yakalabibwako omulundi gumu mu Lubiri Emmengo naye ng'ate ebiseera ebisinga alabibwa wabweru wa ofiisi y'Obwakabaka. Tulowooze nti kituukiriza ebigambo bya Mulangira Nakibinge Kekimbugwe tutandikire awo tudda ku nsonga endala mukama wange. Weewaawo nsiimye nnyo era nsanyuse nnyo olw'obugoberezi obwo. Nja kusooka okutumirako mulangira munnange mukulu wange muganda wange omulungi gw'enkombe enziro ku mugongo ate ne mmala n'enkuweeka omwana wa Buganda omunyuvu empologoma ya Luwangula omulangira Kekimbugwe Nakibinge era n'obuwombeefu obungi n'essanyu eringi mu kuyozaayoza wetutuulako mu nsi y'abo abatambandwala abalengera ebuziba amawulire agavaayo malungi era nange ndi musanyufu okulaba omwana wa Buganda era omuzzukulu wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi okubanga akubye ku matu. Kyannaku nnyo mu nsi y'abalya mmere okulaba adooba oba adaaga ate n'osanyuka. Naye tujjukire Abaganda balina olufumo olugamba nti guluma yaguzza. Olufumo olwo lutuukirira butya nti bw'otunuulira ebizze bitambula mu mbeera ey'obuwangwa wano n'ennono
mu mpisa bingi ebizze byonooneka anti tugamba nti kyonoonese tulaba onaakinenyezani nga naye walina omukono ogukirongoosa. Tuzze ne twesiŋŋana mu katuubagiro k'amasaŋŋanzira. Omwana ow'obulenzi Dini Lubowa Sava yina akagambo katera okukozesa nti Buganda mu masaŋŋanzira. Simanyi oba tugikwatidde mu masaŋŋanzira oba tugikutte tennatuuka mu masaŋŋanzira. Titusooke tuddeko ebigere nga 8 oba 9 emabega. Mu 93 tuddeyo mu 87 tuddeyo mu lutalo oba olutabaalo olwaliwo oluvunika gavumenti ezaaliko owekitiibwa President Museveni okubanga ajja mu bufuzi. Biki ebyabaawo? Nkiiko ki ezaatuula mu bakulembeze b'obusolya? Nkiiko ki ezaatuulanga mu bakulembeze b'ennono mu bunyomero obw'enjawulo ne mu bitiibwa byabwe? Ekibuuzo kye tuba twebuuza, baali baakola obuwangwa n'ennono n'obuwangiro bwabwe kye bubagamba? Tutunuulire ekyo tukyebuuza ekibuuzo nga naye omulabi waffe nkikubuuza ggwe ali eyo. Ekintu ekyo kyali kyatuukirira? Tindi musanyufu erudda nti akabonero katulaze. Omanyi omubiri nga gunaalwala gusooka kuwa bubonero nti munnange nkoze eki? Nkooye ng'emmotoka bw'ogiraba weekuwa akataala nti munnange kebera yingini era ekefunye kiki ekizibu, kebera amazzi galabika gaweddemu, ebiziyiza biweddeko bikyuse. Ekibuuzo kye mbuuza, twali tukoze ekyo kirina okukolebwa? Neebaza nganze kennyini lwaki tiffe abamu abaategeera obuzibu bw'emmotoka ebadde tutambuza bwe bwali twasitukiramu ng'abaatega ogw'ekyayi ne tuddayo tubeeko ensonga ze tukola ki ze tuba tukola. Naye ate muffe mwe nnyini ate mwe muli abaatambulira mu nkwe z'abajjajjaffe ze baatambuliramu okubanga baleeta embeera eno ekola ki eriwo kati gye tuzze tukubako amaaso nti bw'ovaayo n'ojja n'oyogera ekituufu bw'otafuuka mulalu oba munyarwanda, bw'otaba munyarwanda oba state agent, bw'otaba state agent oba mugwi wa ddalu oba mulwadde. Kati ne tujja ne twekanga nga tuli mu katuubagiro ak'okugamba nti tutambule n'eddiini oba tutambule n'obuwangwa, ne tujja nga tugattika ebintu bibiri omulundi gutya gumu, ne tugatta eddiini gye twaliisa obusomi oba obubangufu mu byenjigiriza ya kyeruppe, ate ne tujja ne tubijabiikiriza n'ennono yaffe. Omwana ow'obulenzi omugenzi Paulo Kafeero yabagamba nti olulimi lwaffe nga lugenda, tuvuga livansi oba tugenda mu maaso. Olwaleero ensonga y'omulangira Mutebi atudde ku bwannamulondo ya Buganda nga Kabaka, twebuuze bye yali ateekeddwa okukola mweteefuteefu okubikola? Weewaawo ffenna tubadde tusabirira embeera ekyuke. Obubonero abulabye n'abusoma n'abuyiga, abamuli okumpi bamuwabudde ebituufu by'alina okukola, oba okwanukulwa kwange kugamba nti ebimu ku byo bitandise okukolebwa. Muno mwe tuzze tuseeseza ebyoto n'okubanga tuweereza ne tukola emikolo egiragiddwa oba egyalina okukolebwa mu kuddizibwa kwaffe okw'amaanyi gaffe ng'abaana b'enda ya Nakalaama mu bika eby'enjawulo. Tufubye okulaba nga tutuusaawo ekitundu ekyo n'empagi okubanga eddamu esimbibwa, nga n'akasolya tuddamu tukasereke, newankubadde emikwero egimu egirina okukwata empagi ne gikola ennyumba etuukiridde gikyanyegenya, egimu gyaliibwa empumbu. Ekibuuzo kye mbuuza ggwe ali eyo muwuliriza waffe, oli mweteefuteefu okutambula n'omugendo gwaffe oba oli mweteefuteefu kusigala ng'oli kaasa? Oba oli awo kyekibuuzo kye nalikoze eki kye nalibuuziza, kubanga sijja kuluddamu oluyimba luzze luyimbibwa tibannange tudde ku nnono, tudde ku nnono, tudde ku nnono.
naye obuuza omuntu ennono kyekiki tutera okubinyumyamu wano n'abantu ab'enjawulo nakugamba omusota gumanye ennono yaago tegukuba nkata ku ttaba evvuvumira limanye ennono yaago terigwa kuki terigwa ku mwenyango omwana amanye ennono ye nti enjala olunuma nyina kuyonka bbeere lya maama omanye ekisesa embuzi esobola okugenda gye batajagala gye muwalanagana neeva wali ewali omuddo gw'ogisibye negenda nerya mu nnimiro ya muki ya mulirwana naye ekibuzo kye weebuuza kyekiba kitutte embuzi bagamba olaba omutaka ng'asibye enkunvu ngadduka weebuuza ebintu bimeka bibiri kikyagoba oba kikyakola ki kikyadduka tosobola kubuuza mpologoma nga gwoli kamyu nti empologoma edduka ki ebintu biba bibiri kyolina okwebuuza nti empologoma egoba ki oba kikyekola ki bw'olaba ow'amaanyi adduse kati gwolwo omunafu ow'amaanyi waaba adduse gwolwo omunafu oba ogenda kukola ki ow'amaanyi waaba adduse gwolwo omunafu oba ogenda kukola ki kale n'olw'ensonga eyo tusaana tudde ebigere bibiri emabega tuddeyo tuwulirize ku bigambo by'abagezigezi bye bazze batugamba ne bye bazze boogera ne bye bazze bagezaako okututangaaza okuba nga tulongoosaamu tutereeze ensonga ezo tutereeze embeera eyo tube nga tutambulira ffenaamu ku lutembe lutya lumu kano kagaali tuli mu kasota tulabe nga tutuuka gye tukola ki gye tugenda muganda wange omulangira waba akomyewo mu ntegeera ye ey'obuntu kubanga ka buntu ke kakufuula okuba nga oli muganda so omuganda mu lulimi naye omuganda mu nnono n'obuwangiro kubanga ensi yonna yonna ejjudde baganda bwe ŋŋenda ebusoga ne bampa lumonde n'ebinyeebwa sigamba nti bampadde lumonde na binyeebwa ŋŋamba bampadde emmere bwe ŋŋenda e China n'endya ekisiinya n'amakoloni gaayo ŋŋamba ndidde emmere sigamba nti ndidde by'Abachina naye kinti gye ŋŋenze obuwangiro bwayo n'ennono beeyisa batya wane waffe mu Buganda mu nsi y'Abaganda abatudde ku muti gw'abakulu mpagi ogwa Sserulengera ogutemba ensi yonna tulina kweyisa mu buwangiro bw'ekitundu ekyo nga Mungu we yabutukola ki yabutuwa weewaawo ndowooza ensonga eyo njikutteko akatono Mzee ensonga ogiwulidde kiki kyongereza ku nsonga za jjaja waffe Bazannya Nengo kulambika kwalambise ku nsonga eyo nga bweri nti nga tuliflectinga ku bigambo byamulangira Nakibinge nti oba oliawo basobola okumuddiza ekisa naye si kukomawo nti azze kufuna buyinza naye kutereeza ebyo ebyali byasoba ekyo ne lwe tusembeyo wano juzi nakyetaaga nnyo era nakyogerako abamu ne batuuka n'ogamba nti apola alabika bamutemedde ekyoja mu miro kabaka waffe tumwagala tumukola ki ayagalibwa era tumwagalira ddala ddala okujjako nga Katonda yasazeewo n'akola ki n'amutwala n'atukyusiza ku buyinza bwa Mukama eriki Katonda ensobi zonna tuzimanyi waaliwo obulagajjavu okuva mu bajjajjaffe okunoonya ekitundu ky'abakulu mpagi ekirina ekitundu ky'obwamukasa w'ennyanja oba Santa Maria omukyala Nalongo na Mirembe n'okuzzaawo ekitundu kya mwannyina oba Mukasa Santa bakulu mpagi kubanga kyekitundu Buganda ekitundu kyayo ekisembayo obukulu erina akasolya k'ensi akatambuliramu deep state
Essawa ya leero waliwo ekintu abazungu kye babadde bapanga ekyokuzimba ecumenical system of governance nga bakizimbira mu madiini naye ng'ate ekitundu ekyo kirina obuwangiro bwakyo mu bwakabaka bwe bwajja bukola ki ojja butambula n'okukyukakyuka ekitundu ekya ecumenical baali babadde bagezaako okutandika okukizimba begasse n'abalokole obusiraamu nga bagezaako okwagala okuzimba ekitundu ekyo naye ngaekitundu ekyo tekirina backup power ya primary excitation kuva ku astro kyabulya ki kyabulya mmere kubanga nekyaleeta denominations okujja zaali njawukana zakunoonya ki sente nga waaliwo ekintu ekikayanirwa ekimu eky'ekkumi kimu eky'ekkumi ekyo abantu bakirabanga ki naye kimu eky'ekkumi kigaziya ate kati kitya bangi balaba empire ya America ebadde neki n'obusaale mu maanyi ga kibuuka omumbaali at the same time ng'omukono gwayo gumu gukutta akamuli akamwanyi akakolako emmwanyi kati ekyabantu tinga tebakikola ki tebakimanyi nnyo nga bakibuusa kwegamba bo tekibakwatako kubanga tebasomesebwa kumanya ki kyebakola ki so that nti amaanyi ago agakibuuka ge maanyi ge twali tulina okusooka okunoonya okuzzaawo ulidde nga tuddamu okugabanga mu kasolya kaago nga aga actualies ye decision maker gwe twaliise mayanja okuva mu kika ky'ennyonyi ennyange ekyo ova nga bagamba nti mpa omuggo gwange neweregereze mukyambadde mulimu ki engo kakati ebintu ebyo byonna abantu babadde tebabikola ki era nafunyemu kwegamba olwokuba nti abantu tebanaba kumanya kifo kyabwe we bakoze eki webagwa nagenza okulaba naate nekinsanyusaamu ng'omukulembeze w'eggwanga ye kennyini akirwanyisa kubanga waliwo Muganda wagambya nti amamesa amangi tegeesimira bunya omukulembeze w'eggwanga nagamba ekitundu tukize mu ministry naye nga jjukira nti waliwo protocol olw'obukulembeze okuba nti no wabaddewo okulwanagana okw'abazungu mujjukire bugadefu zaaliyo bazisenseza ne ziyingira mu Mengo nga bakiwala bemale bakyazikola ki bakyazirimu sisimu ejjira musimbe mwanyi mukole ki naye nga baba balina protocol yaabwe balina ki protocol teri ku kintu kimu eri ku kasoli gwogenda okulima yenkanawo obungi ensigo gye bakuguza wagijjamu egyo gyonna misolo kimu kya 10 kusasula ki baagala okumanya emiti gy'emmwanyi ekitegeeza nti tokyalina sekuresi okufuna bank account ndangamuntu okufuna essimu ndangamuki ndangamuntu so that new world order ebadde eyitawo ng'eyingira nga abantu bagikola ki tebagiraba nefe abaddeyo ne tusoma ku NAFTA program ne tukimanya nti n'omukazi gye bujja mu maaso badde ogenda musasulira omusolo owuwo omuki owuwo gwagenda noterayo akattamu kago naye babadde baagala baki musasulire omusolo kati ebyo byonna abantu babikola ki tebabimanyi naye nebazanya omukulembeze w'eggwanga nti yavuddeyo ekiro kyajjo naga nti abaaye ti bannabyabufuzi balikola ki balibanga babuzaabuza nga banoonya makubo gaabwe kyo ngaekituufu ekyo bwekikola ki UCDA Uganda ki Uganda Coffee Development Authority eteekeddwawo ddi 91 ani yalagira bamenye parasetozi era gavumenti yennyini asisiye yali World Bank on implement ani alagira bamenye commercial banks yali World Bank ani alagira bamenye gundi cooperatives coffee marketing board ne basatulula Uganda Development an implementer UDC buli kintu kyonna nekikola ki coffee marketing board nezigwa buli kintu foods and beverages byonna nebikola ki nebifa ani yalagira UEB esatulwe egabanwe buli kintu ky'abantu kyabadde balabanga kiriko authority kibaddeko obwananyini nze nagenda okukola research
okugenda ku umeme emabega eri nga CDC Commonwealth Development Corporation ng'erinamu shares zaali 60% oba zali zisinga yes ogenda okutunulira gundi DFCU ng'era CDC ndozowulya ssebo nekatola okuba nti abantu bawano batambulira wano Museveni yamenya eggwanga no bw'obadde tokkirizaganya nabo abali nga basindika abayeekera nga zivuga naye nga bamugamba ava mu nsiko abazungu bamugamba ava mu nsiko nga teyavaayo lwaki bino bamugamba bino yayanguyirwa nnyo yalina influence yammwe abaganda muli b'amaanyi naye amaanyi gammwe n'abasoga nabaki amaanyi gammwe mubadde temugakola ki kubanga njagala mbategeeza ekintu kikyuka tukikuttemu katono myaka 2 kati mwegi gigenda mu 24 tukikuttemu katono tuzabalaba bakikola ki ekizibu ky'abantu bawano ye muntu okulowooza nti bw'anaawanga ejjembe mu wiiki 2 nga mugaga muzibu so nga bakoze eki so ekintu kibeera n'okuteekateeka nga bw'osiga omuti n'ogulinda naate bw'osanga omuzzukulu ng'agulinnyeeko tomukanga ngeha watuuse ki kale nyenya yongera onyenye ekyo gijja kumala kampolampola bw'ona omukanga ajja kuvaayo akutuka okugulu oba yakutuka ekifuba ofiiriddwa kati ebintu bino byetukola ki byetulimu ndi musanyufu nti omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'ayogera kubanga abantu abamu badde batuuza mu bintu ebyekisiru just recently Coffee Marketing Board ebadde wano kati temuli byuma nabantu tanti emwanyi bazitutte bagenda bikolerako wa entungamu singa babasazeewo ne bagamba nti emwanyi zikolerweko e Nairobi baziprocessingire Kenya kubanga tugenda mu East African Community oba baziprocessingire Tanzania tuli ku global village kati kibanga nganga bono ngamba nti oyagala refinery bagizimbe Tanzania I don't care pollution nze nja kuba ngikoze ki njiwonye mafuta gagende muka gukole ki bwekiseeringireeyo carbon naye buli kimu wano tukyeyagaliza buli kimu kikola ki tukyeyagaliza ate ne tutamanya nti n'ekifo kino kati kifunda kubanga kati waliwo ebintu nze bwe ntunuulira mu market nga tuzeeyo ku global village Kongo tenabakwatibwako wadde bwe kati naye erimu emmwanyi naye ng'erimu emmwanyi ate egirimira ddala emmwanyi era trailer zaafubutukanga e Congo ne ziva mu Mombasa nga nkalu nga zigenze ez'Abasomali Fiat N3 ne zigenda zinona emmwanyi e Congo ne zisala nazo ne zikola ki kati tennabakwatibwako bweti ate gwe kennyini omuntu wa Great Lakes region wano gwe naddala Omuganda gw'olina influence mu Congo gw'olina ki influence mu Congo abaana nina omwana azimba board za loole bazijja e Burundi ku side ya Congo paka ku Arua ne bazimuleetera zikole ki azizimbe okulifabishinga loole biki market weeri kati Abaganda n'abantu bannayuganda nga tetunaba kutunuulira kintu kyonna tugaziyo obwongo tusobole okutuba nti n'obwongo buli ku surveillance n'amawanga agatwetoolodde ekisooka buli kimu tukikola ki tukyeyagaliza tukirina bwe tugamba nti kati kulima tetwetaagisa na kusima mafuta sente bweziri just kukola bukozi irrigation mu migga egitambula ne gavumenti egenda ng'eteeka amazzi mu nsozi ne gajja ne gaflowinga abantu ne bataapinga ne batandika okuba nti bakola ki irrigation kati tunaba kulowooza ku byaki byamafuta buli kimu kyonna bwekiri just a matter of lwakuba nti no omukulembeze babadde balina nga nabo balina ekizibu ekyokutegeererwa abazungu wanga obutale bwaffe bwonna mu UN okuva eri ku mulembe gwa Amin nga bataddeko embago babugabana babukola ki babugabana ffe nga tetulina we tutunda naye wano we wantu awayinza okuva ennyonyi 55 buli lunaku kubanga tulina kumpi season ne zigenda mu Middle East ne zitunda ne zitikula lumonde muwogo buli kintu
Lumonde ne waba agula siringi. Nze nkoze research n'entambula wano n'engenda eggulu n'enkanikayo n'engenda wano footpoto buli wantu wentuuse. Uganda is a virgin girl. Just kuleta buno butrakita butonotono abantu ne babubayigiriza okuva ku district. Government nereeta buli gombola nejiwa babutrakita 300. Ababusobola ne babukola ki? Ne babawa loan ne babugula buno bw'China. Buno bukabala kabera n'akakumi ne bwanjala. Omuntu asobola okulima buli lunaku weekends. Biri n'afuira akawungezi n'addayo n'asiga oba n'akeera ku makya n'akola ki? N'asiga buli kintu ne kidda. Naye tulina ekizibu tetulina ba technocrats. Ezo ensonga z'emmwanyi temuli namu. Temuli ekituleetera kakati ekyoyooyo kufaagala kufuna ki mangu. Naye nga advantage gye tufunye nti bali protocol efudde. Abayudaaya babakubye baadde bagamba Baganda ba Katonda babakubye. America Trump system ekyuse. Kubanga Trump yayogera ng'ekintu akimanyi nti abaaye ti waliwo nno. Era Africa kati bagimanyi nti ki? Superpower. Naye nga ate bana mu buli mmere abantu bamanyi nti omuntu alina hypersonic missile ye superpower. No. Wisdom ye power. Software. Bw'obanga osobola okwogera ne Katonda n'omusaba kyayagala nagalindako. Nakireeta mu myaka 3. N'ova mu nsinga okirabyeko kye wakola ki? Kyewasaba. Ate oba oyagala ki? Nga n'abaana bo bakitegedde. Kubanga n'abaana bennyini tubazadde essaawa zino naye akola ki? Akuwakanya nga badda mulalu. Naye nga tategedde kyokola ki? Kyobadde otegeeza. Kyogezaako okumulaga nti mwana wange kino tunula bwoti mukole bwe muto mutakola bwati. Naye ndabayo mu maaso eyo wajja kubeerayo kino. Kati okola kino wano kijja okuvamu kijja kuba ki? Kibi. Kakati awo wali obuzibu. Naye nga kyenkabirira abantu oba kyenkabirira omukulembeze w'eggwanga adde mwanoonya abataka baalabamu ki? Ensa. Kino nkiteeka ne ku Kabaka. Olidde. Kubanga obwakabaka bwa Buganda bulimu ekitundu ekya twekisize ekyobwa paapa bw'ensi. Naye nga mukyakisa. Olidde. Kati ekitundu ekyo kyakuumibwanga bajjajjaffe nga bakikuuma butiribiri. Olidde. Ne bajja bakikuumira ku ndawula kati onsanze omwana wa bannyinaabwe nga bo bakola ki? Nga bali eno ng'amaanyi nga bagakola ki? Kati Abaganda abazze nga batambula okuva ku Ssekabaka waawe ebintu byali byayonooneka dda. Naye gundi yagezaako nnyo okutereeza ekitundu ekyo Ssekabaka Mwanga basamulekere. Kati ekitundu ekyo awo afiira bamatiya mulumba bafudde baki. Kati tulina okuddamu okuwenda ekitundu ekyo ekyonoonekedde okuva ku Chwa paka wano. Si buli muntu alina kubeera Kabaka. Si buli muntu nti alina okukola ki? Naye waliwo kye bayita obwakabaka. Ekyo kye tuba tukola ki? Kye tuba tunoonya. Obwakabaka bubeera n'amasengere agakola delta system. Ba Supreme General wanga bw'onoogamba nti abantu abatuula mu deep state. Ekyo tetukikola ki? Tetukirina. Ekyo abantu babadde batukozesa. Bugadefu bagiteekawo sente badde zijja mu ki? Mu gavumenti erina World Bank ate kati onoogana otya omugwa ng'oli mbuzi. So mu bufunze enteekateeka zibadde za gavumenti naye nga just yo Buganda eyambako okutuukiriza enteekateeka ya gavumenti ng'ate bwe kiteekeddwa okubeera nti bino ebitongole n'obukulembeze bw'ennono kukwasizaako gavumenti kusobola okulaba ng'etuusa obuweereza ku bantu baayo abawansi. Kati bano abawansi bino ebitongole and whatever balinganga bonola bakansala ba LC. Gavumenti ebalagira nti abantu mbasomese bwe muti protocol yaayo. Nishoka kitambula kuki? Ku ground. Nekati abantu ebintu ebyo babikola ki? Gavumenti singa initiating ebintu ebyo byonna nga bwe yayi. Naye nga waliyo olukiiko olutuula abange. Kubanga emmwanyi za Colonel Coffee. Nze jjajjange yali agriculture officer. Mu 70s wentandika okutegeera nga era yali kugombolola y'enkozi ne munne bamuyitanga Kalibbala.
naye buli kintu kyonna bagendanga entaawo refresher course every year n'abaanayo omwezi mulamba n'akomawo najja n'empapula nga zikubiddwa mu lulimi oluganda n'agenda ng'asomesa era ensigo bwabayirangawo ensigo waliwawo baleetera kasoli wa hybrid oba yavanga Kenya mbaleete waliwawo ebijanjaalo nambaale bityo nga basooka buli gombolola nga basooka yayinanga omusiri oba testingire ki ebintu ebyo mu area then balyoka babiteeka muki yali badenga model farm abantu tebatolowooza nti bino ebintu genetic modified food bipya ffe tulina omusomo muyembe awaka jjajja oba yagusimba mu 72 naye wenyini awo nyakibuuza mukulu Bazannya Nengo lwaki ebintu bya gavumenti enteekateeka za gavumenti Buganda gizebadde egiyambyeko okutuukiriza lwaki Buganda bale tegambanga bantu nti amazima project tuyambibwako gavumenti mu mbeera bweti ne beefuula nti eno kampeni yaffe nga Buganda naye tebalaze bantu kifaananyi kinene nti ffe yaffe naye tuyambako gavumenti kutuusa buweereza bwe bati ku bantu nesigala nga eraga kyo kyaffe Baganda kyaffe Buganda ekitali kibi naye nga tebalaze bantu kituufu nti oba oli awo ne gavumenti tukwasiriza Buganda ebadde ng'omwana okuva eri kucwa Buganda ebadde ng'omwana tuzulira mukama wayo Buganda ebadde ng'omwana gw'ogamba nti mwana wange nti egenda onoonye puloti ebuziga puloti y'ebuziga yo naagikola ki naagifuna ng'era ya value n'omuganda njagala ontuulizeeko ennyumba naye tugenda kutuuzaako ennyumba ya billions 2 tufune oba abayembasi abanaagipangisa ng'evaamu ejjamba paka lwenadda ennyumba eyo ebeere nga mugikola ki kati bw'otuma omwana n'atandika okubba seminti aba yebba n'ateekamu enkokoto teweze seminti akoze eki taweze n'azimba ennyumba n'enkola ki neggwa n'okumawo noga nti eyo pulaani ntwala ku nnyumba gye wazimba naagikutuusaako naga ennyumba eno nti nze ennyumba gye njagala nalabyeyo pulaani enki empya kati njagala gindi eno Kabaka gye yabadde ku nnyanja kati nze njagala kazi gye njagala okuzimba ennyumba ngikuwadde naye nga webbadda wakola ki webba kubanga ekintu kino eky'omunda ekiri underground mu kintu tokimanyi tokikola ki toyinza kukuddira bwakabaka bwa Santa Maria obulina pisto kyensi eya Venus nobanga obutambuza otyo mukweryamu batuswazizza batukoze eki batuswazizza lwaki bayingira mu kintu nga bayingidde mu education system nga tebalina slave hard drive ya cosmology kubanga cosmology is source of wisdom era kyobula nti bali abasajja batuuma amanya ne bagamba oyo omwana nti ye Christopher Christopher era kyobula nti Kabaka yabuuzanga bane nalose ekiroto kyannemye naye ani anyamba ku kino ne bagenda banoonya mu bakristofilosofa mwe mugira ba Danieli ba Misaki ba Badinego kale mzee wenyini nga tuwunza sawa ya fene soka mukulu Bazannya Nengo ensonga oziwulira bulungi era ozitegedde bulungi kyamaki ekibadde mabegawo okuba nti Buganda bategamba bantu nti the projects ezimu zetukola tugeza ku implementinga nkola za government kutuusa buweereza ku bantu kubanga okusinziira ku President Museveni kyeyavuddeyo n'agamba nti bebasaba Buganda oba balagira Buganda etumbule emmwanyi ng'ate kiyinza ebigambo byamulanga nakibi ng'agamba nti eno enteekateeka ya mwami Museveni kulinnya Baganda mmwanyi bwezatuuka okuba nti zitandise okukungulibwa baleete etteeka azeddize
era nga kikyo kituukiridde. Kino ekintu njagala tukitunuulire mu ndabika bbiri. Yinza okuba ndi ennyama y'omusu naye bw'ojja oleebuukana nago ng'owunguka nago bw'oti olw'ensonyi ennyingi nnyinza okugamba nti sikola ki sigulya naye ate mwattu ng'ozzenga ogusabise nnyinza okukola ki okugulya. gwali olabyeko omusajja agenda wano ku kiriggwa jjo ekibuye wano emakindi ku kiriggwa jjo n'agenda n'alamuza etemebwa n'agenda n'agamba ow'ewaka nti njiramuza kati oyo ye Buganda. Njagala tutunuulire emmwanyi, mutunuulire ebibala bino bina wammanga: emmwanyi, kasooli, entungo, omuwemba, obulo bisinga kulimibwawa. Njagala tutunuulire equatorial belt nga bwetambula, tutunuulire equator gyeva, tujje tutunule nga tulaba productivity yaayo oba okujimuka kwayo okungi kusinziirawa. Kino ekintu mukikirize mukigaane, politics is numbers. Nze nja kukiteeka mu bwennono nti wano ennono yasinga kunyikira mbaani? Omuganda wa wano kasita omunyikiza ekintu mutwe n'akitegeera akitambulira nga bw'okola ki naye jjukira titubadde tutambulira ku mutendera gwa bano nti gundi kintu kidogo nguzi tikintu kidogo bakufuula omusabi. Munange kiringa kusanga mukulu mukose nzize nenkuwa ekkooti nenkuweerako empale nenkuweerako ne buluuseerejja nenkugamba nti onyumye onekaanekanye naye nga sikubuulidde ensonga lwaki mukoze eki enkya nenkusanga nenga mukoze nandiro lyakubanja nenkuwaayo emitwalo ameka 5. Kati wenzija nga nnyina ekintu kyenjagala nze okubaako kyenkukusa kugamba naye suuti eyo yakunyumira. Omuganda kyava kugamba nti nkoko ya muko omwavu teggwa maki mebaza anti buli wakulaba akakoko ako kakuwomera nti muko walunda bulungi ondaba bulungi. Kitegeeza buli kyanaaba aleese ojja kukikola ki nekyo ekikontana n'enzikiriza gwe kyokola ki kyotawagira kyotafiiringa osigala okikirizamu kubanga yakuwagika. Kyeyo kye bakugamba nti lyakamanye ng'akoza n'owebbwa nti mu lubereberye omusajja waaba akukwana n'akugamba nti munnange kaddulubaale nyinayo munneeyo naye tandi bulungi sifuna bulungi essanyu lya kisenge naye naawe gwagamba sifuna bulungi essanyu lya kisenge tannakulegako. Omanye otyo oyo gwogenda okulegako anaaba mulungi oba tabe muki kati yoyo gavumenti ye musajja ajja kamanye n'akugamba nti munnange nyinayo munnange ankola ki anteganya naye nkulabyemu ekyama naawe n'okkiriza kati ye neesiŋŋana obuzibu tikye yali esuubira mu lubereberye si kyesiŋŋanye nga bwe yali ekikola ki ekisuubira kati kwe kulwanegeza ekimusimbemu nti omukyala oba obadde omwogereza nga mukyafu ayinza okujja okumukwana nga omulala nabadde muyonjo naye nga alina akawombo k'omugugu gweyo okwo obukyamukyamu bwayineeyo kati gavumenti bwe buzibu bwezza ate yagala ekole ki kati olaba okukonta nawe kuzze wajja oyina essuubi mu kyewali osuubirayo nga si kiki ate gy'odduse nga kiki kifu n'otunuulira ng'era nkuzzaayo kati tutunuulire e Brazil ki ekiriyo. Mukulu Apollo alina akagambo kabagamba nti tulaakinga sight of insight. Tetulina kwolesebwa kwa munda. Kale gavumenti eze etambudda ennono y'okulima vanilla. Twebuuze vanilla yagwerawa. Ekiseera kyenkugamba tuddeko eggulu balimanga organic cotton balimanga chia butter ku ssaawa eno omanyi omukebe 500 grams za chia butter zigula emitwalo emeka oguwedde okuggyibwamu ekizigo ogwa chia butter. Kenya temulima organic cotton tafudde bazze baleese enkenene nga bayita mu nnalo bayise mu nnalo baleese Namulonge Research Center baleese Kawanda Research Center bazitutte n'eggulu organic cotton temamusse
tuzza no tulina lumonde na kyetingu bamusse baleese bino ebitooke bye tuyita binfuuka bimpologoma mulongo kanfumitewo katono nyaawo waliwo system eyatambulanga abantu bagikola ki nga tebagiraba Moses Matovu akuba oluyimba tyabali baddeyo ku byemisana kati basiba mu miti muki Kampala baddira abantu abaalina CV eno protocol badde mpanvu baddira abantu abaalina CV ne baddira amanya mushega ne bamuteeka mu education ne basomesa abaana kumpi emyaka 10 bwerere ku scholarship zogeddeko ne bagenda ne batandika bayingiza mu ministry agriculture kiki ne bateekawo retirement age ya myaka 5 mwezi ne bakyusa amanya mushega nayingira mu public service ng'abantu abalina CV babajje muki mu system kyekiri kyenjogeddeko ekyobuwangiro obutuufu abalina ne records kyembagamba nti bw'obanga oyagala okukola reactivation ya Uganda eddewo nga bwe yali abasajja bonna bakyalimu abamu baava mu office ne paperwork gayi bamugoba mu UEB n'agenda ne underground setting system ya underground cable okuva wano kugundi wano transformers nene ziri bamusanyaze gavaawo ne gagenda ne gambuka paka okunga ku Commercial Bank nigalyoka distribution ring circuit nekola ki itandike ya New Kampala n'amasanyaze gavaako ne bamala omwezi nga generators ezaaka bamanyi fault weri tebalina ki so toyinza kuddira buddizi muntu avudde ku university n'omuteeka mu office emyezi 4 mwaka n'omukola ki kubanga ne boba osaba omulimu bakubuuza wali okozeewa buvunanyizibwa ki bw'okola ki bw'oyina kati bo bagenda ne baddira abaana baabwe ne babateeka mu system nga ba rubber stamp waliwo diiru eyitawo ya $1 million kiri kyekugambye ekyakintu kidogo soko malizaawo ensonga tugenda mukuumula mukatononya kali kenkugambye akakintu kiki kidogo tinootunulya mu setting ya hierarchy ey'ennono n'obuwangwa n'empisa kintu kimu kizize kiva nga kitambula mu bulimi mu byobufuzi mu byenjigiriza nti kiri ekyakasolya nti gundi ategeera atya amanyi ki muzukulwani tinetuba tunoonya empewo mu nnono osooka kunoonya nannyini buyinza obwo obwatambulirwako ate ne nannyini buyinza obwo obutambulirwako ennono y'okutegeera sigo weesigamako yekka naye ayina okuwa diferensi nti twali bana naye we twakola ejjembe lino mukose yayagala alyongeremu amaanyi gano amaanyi gaali ki gaali gano kati tuli mu mbeera mu psychology gye tuyita space time continuum tuli mu portals ez'enjawulo weekanga oddayo mu poto ey'essaawa 12 n'oddayo mu poto ey'essaawa ey'omwaka 2026 n'oddayo mu poto eya 87 kati tujja tutambulira mu space continuum zeezo ez'enjawulo naye nga tulemeddwa okumanya poto kintuufu gye tulina okukola eno okomyewo oyagala obeerenga jjajja ate ono oyagala obeerenga kkojja ate oyagala eri obeerenga jjajjaawo ate oyagala obeerenga muganda ogatta windo kwegamba fenafena ne twokya ne tukola ki kati kyekyo ekintu kye tukola ki naye tunaagamba nti Mutebi yalina obuzibu ne tunaagamba nti Museveni alina obuzibu lwaki tuboolekeza bo nti be batutudde waggulu ku wankaki ey'okutusalirawo nti bannange tukole kiki kubanga ewali omukulu omuto tasobola kusalawo mukose ne woba oyagala otya katosobola kusamira lubaalewo nga kitawo si yakuwadde obuyinza oba kati ng'abantu babadde bagamba mulangirawo yakubulira obadde tosobola kutereeza lubaale wa Buganda n'ow'ensi nga tozeeyo ku kusooka kutereeza wa okumanya lulyo ki kale awo wenyewe tukomerawo ku nsonga yennyini eyo Mzee Ssebutinde atuyingiriza mu mpewo za Buganda mu mpewo z'ebika wetukomerawo wennyini awo okusobola okulaba dirwe enkola empewo y'ekika dirwe enkola empewo ya Buganda njawula ntya nti zino empewo siza kika kyokka zino empewo za Buganda bwe tukomawo katono nnyo otandikiraawo tuli ne mukulu Bazannya Nengo kwoteeka ne muzeeyi waffe Mzee Ssebutinde.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.